Musaza Kyaddondo abatuuze ku kyalo Gangubbi mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo bakeredde mu kasattira k'amaanyi bwe bagudde ku muntu eyasuuliddwa mu kitundu kyabwe nga balowooza nti mufu era ng'akunnumba bute. Omukyalo n'abatuuze gwe baguddeko abategeezezza nti yasembye okutegeera ng'abasajja bamuyingiza mmotoka ku kifuba era yagenze okudda engulu ng'ekitundu kyalimu takyakimanyi. Abasoose okumulaba bagamba nti yabadde asuuliddwa mu kaabuyonjo enkadde eri mu kitundu ekyo. Kati na yenyini yatuyise nagamba banyabo muje munyambe mumpe olugoye ne bandeeta wano bandeese mu motoka ne banteeka wano mutoyi munyambe mumpe olugoye tuwaliwo abadde atunyumiza nti waliwo omuntu eyamuleeta mu motoka tamumanyi mbu namuteeka mu makage naffe tetumanyi bw'omubuuza agamba tamanyi gye bamujja. Mato Vincent wa mawulire ku kyalo Gangubbi agambye nti omukyalo oyo abategeezezza nti abaamuvuga mu mmotoka okumusuula e Kampala baamujja Mitooma. Tusanze omukyala tamanyiddwako taliko biwandiiko byonna naye bwe mubuuza agamba Akankwansa Diana abeera mu Mitooma ku kyalo kye bayita Kitojjo. Olw'ensonga eyo abantu be bonna abamanyiko omukyalo oyo Akankwansa Diana abatuuze bamukwasizza poliisi eyongere okunoonyereza. Mu nsaza Kyaddondo nate enteekateeka ez'olunaku lw'abalungamya era aboogezi b'oku mikolo wano mu Buganda olw'omwaka guno ziwedde. Ssentebe w'abalungamya b'emikolo mu Buganda Ismail Kajja agambye nti olunaku luno lwakuzibwanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'omunaana ku mbuga ya Gombola mu Tubeena Kawuga mu nsaza Kyaggwe. Kajja era alambuludde omulamwa gwe banaatambulizaako olunaku ng'era Katikkiro wa Buganda Charles Tamayiga gwe bateeseteese okubeera omugenyi omukulu n'ategeeza nti ku lunaku olwo kwe kunaabira n'empaka z'akamalirizo ez'akazannyo k'obwongo akayitibwa nti atamukutte. Omulamwa gw'omulundi guno ogugamba nti abalungamye tubeere basaale mu kukuuma ekitiibwa ky'omukolo gw'okwanjula n'okwanjulwa era nga enteekateeka zonna ziggiddwako engalo kubanga Kamalabyonna yakakasizza okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno. Tusuubira okubeerako n'abitiibwa ab'enjawulo baminisita abakulembeddwa mu minisita waffe w'ebyobuwangwa n'ennono. Omukolo ogwo ekyenjawulo mulimu abalungamya abagenda okubeera nga bameggana mu bibuuzo ebikwatagana n'omukolo gw'okwanjula. Omu ku bateesiteesi b'olunaku luno Matovu Daniel agambye nti nno ku lunaku olwo kujja kubaako n'empaka z'emizannyo egy'enjawulo mu kaifube okukuuma obumu n'obwa Sseruganda. Tubajjukiza nti ku luno tulina n'enteekateeka n'ebyemizannyo, tulinawo ebyemizannyo mugenda okubeera empaka z'omupiira wakati w'abalungamya b'emikolo ne Roseform ate wakati w'abaselectors ne bakatumwa. Matovu bw'ati akoodde abalungamya b'emikolo n'abantu b'Amutanda bonna bagende bungi bayige ate era basinkaneko ng'abatambuza omulimu ogumu. Mu nsaza Buddu nate omukazi ateeberezebwa okwekobaana ne mutabani we ne babba ebyuma bya disco ebibalirwamu ensimbi ezisoba mu bukadde 6 akoze katemba mu kkooti naye omulamuzi amulemeddeko nti alina okuwoza omusango. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpirwazi Kagatuwe. Omukyala eyeekoze obusoosolo wano ku kkooti e Kaliisizo ategese nga Nakasi Immaculate muno kigambibwa nti yaggyibwa mu bitundu by'Ekazo Nabweru wamu ne banne abalala 6 ku bigambibwa nti bano baakola ekkobaana eryabba ebyuma mu kifo ekisanyukirwamu ekimeddwa nga Sport Highway mu kibuga Kaliisizo n'ekigendererwa ekyokkola ebbaala ennene mu kibuga Kampala. Omukyala ono bw'atuusiddwa ku kkooti y'omulamuzi Muhinda Taddeewo enkya ya leero yeefudde aguddemu akazoole era n'agwa eri n'alambaala. Kyokka kino tekiremesezza abasirikale abakuuma ekkomera ly'e Kaliisizo okumuyobola ne bamuzzaayo mu kaguli era omulamuzi n'agamba nti ne bw'anaaba akoze atya wabula olunaku olwaleero ensonga ez'obubbi wamu ne banne 7 zigenda kutandika okuwulirwa. Kigambibwa nti omukyala ono awamu n'omuvubuka mutabani we Arnold Patero atannaba kukwatibwa bagenda mu kifo kino ekisanyukirwamu ne baleeta emmoroka ne batikka ebintu byonna ng'ekyo nno kye kyajjayo abakozi ku bbaala eno wamu n'omubaka w'essaza ekya John Paul Kwagompanya okukubira endulu ku poliisi e Kaliisizo. Bwetyo poliisi netandika okulinnya abantu bano amanda okakana ng'ekutta abantu 7 era ng'olunaku olwaleero omusango guno lwe gugenda otandika okuwulirwa ku kkooti wano e Kaliisizo mu district eno y'Ekyotera. Abasibe bano baleeteddwa babadde bakuumirwa mu kkomera ly'e Kaliisizo okumalira ddala ennaku 8 nga bwe bayigga omuvubuka ono Arnold Patero atannaba kulabika kyokka nga kigambibwa nti yabulira mu kibuga eky'omu Nnyendo
mu city eye Masaka. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Chimpirwazi wano ku kooti ekaliisizo kyotera. Mu mawulire ge twakafuna mu ssaza Busiro poliisi ekubye amasasi n'omuko ogubalagala okukakanya abatuuze b'e Nansana Gganda ne Nansana Nassere abakedde okwekalakaasa nga bawakanya ebikwekweto by'ekitongole ekya NEMA ekivunaanyizibwa kulabirira obutonde bw'ensi ebigenda mu maaso era abantu abawerako basenguddwa okuva mu lutobazi. Abatuuze abakedde okwekalakaasa nga bawanise ebipande biwakanya enteekateeka za NEMA ez'okwongera okusengula abasenze mu kitundu ekyo balabadde bakira baleekaanira waggulu nga beewera nti bajja kuvaawo. Abatuuze bazibye n'ezimu ku nguudo ez'omu kitundu ekyo nekiwaliriza poliisi okukozesa omuko ogubalagala okutangira abeekalakaasa okweyongerayo okutaataganya ebyentambula. Abantu babadde beekalakaasa mudde eno mu Nassere eno mu Jjembe kati besinkanidde wano n'abasirikale okkirira ewaffe ne wa Muyimbwa awo nga bakutte ebipande ebikoola bakubye obukebe bwa tiyaggaasi abantu bafubutuse emisinde n'amasasi balina we bakutte naye sibalabye. Ekitongole kya NEMA ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno kyazzeemu okulabula abantu ne kiteeka n'obulambe ku nju zaabwe abateeberezebwa okuba nti beesenza mu lutobazi olw'omugga Lubigi. Kino nno kigambibwa nti kyazzeemu okukanga abatuuze era waliwo babiri abagambibwa nti kyabaleetedde n'okufa ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno. Wabula omwogezi w'ekitongole kya NEMA William Lubuulwa yategeeza Kyabasa nti ebikwekweto byabwe tebigenda kuyimirizibwa newankubadde abatuuze babiwakanya kubanga babikola mu mateeka. Ebyo nga bikyali biti abakulira amasomero ga siniya mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde gavumenti okubakwatirako mu kutumbula ebitone by'abayizi mu masomero naddala ag'obwannannyini. Basinzidde ku mwoleso gw'abayizi ab'essomero lya Mwerere Secondary School abayizi mu boolesereza ebitone omubadde okusamba omupiira okubaka volleyball okudduka emisinde okusoma amawulire n'ebirala. Akulira essomero lya Kyambogo College School Mugume Stanley Ngono yatwala ebbendobendo ly'e Matugga mu kibiina ky'abasomesa aba secondary agambye nti baakizuula nti ebitone kikulu nnyo eri abayizi. Kunenyereza kugamba nti abaana babakola ebyemizanyo kibayamba n'okukola bulungi mu kibiina. Ekisooka omwana bw'ava amala kukola exercise kimuyamba ku abeera physically fit. Kiba kitegeeza nti bw'abeera physically fit agenda mu klasi agenda mu kibiina asobola kusoma bulungi. Omukulu w'essomero lya Mwerere Secondary School Paul Ature Kire agambye nti ebitone babiteekako essira newankubadde balina ebibasoomooza. Niramba mwana alina kubeera all round. Abazadde baffe tubeebaza nnyo mwebale kujja mwebale kutubeerera woowe. Oneza tulinamu challenges nga bwe no indoor game. Kansala akiikirira ekitundu ekyo Nansana Municipal era nga yakulira Christ the King Girls Secondary School Matugga Naggayi Bena omubuulizi w'ekkanisa ya Mwerere Joshua Sebweteme nabo bannyonnyodde nti ebitone kya bugagga nnyo amasomero gonna nga tegasaanye kukisuula muguluka. Akulira abazadde ku ssomero eryo Nambiro Gertrude anenyezza abazadde banne abatafuddeyo okuweerera baana nga beekwasa gavumenti. Abayizi abawangudde empaka ezo ba nnyumba ya Hannington n'abasomesa batendereza nnyo enteekateeka eno era baweereddwa ekikopo ne sseddume w'ente. Akamako w'essaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Kabaka atwala essaza Butambala Katambala Haji Suleiman Magala awabudde bannabutambala ku nsonga za Kabaka. Njagala okwebaza bannabutambala nti olwawulira bwe bati nti Ssaabasajja Kabaka alina obukosefu mwana wattu ne bamusabira bane mwebale n'ate ne mpulirayo n'abo mwana wattu abasiiwuusa empisa mwana wattu ne bagenda ng'ate bo bavoola buvoozi tekimazeemu amaanyi nti bakoze ekintu ekikyamu ate mu kiseera ekituufu. Olwaleero Kabaka yeetaaga kusabira Mukama Katonda amusuusa ate amuwa obulamu tudde tubeere naye. Ate ne njagala okujjukiza abo abamu banje essaawa eno nti Kabaka kaabe mulamu kaabe mukosefu aboneka bubonyesa asiima busiimi n'aboneka eri Obuganda naye so si kumusaba kumupeeka bupeesi n'omulagira. Kabaka talagirwa
twagala kumulaba kabaka ekiseera ekituufu ajja kusiima aboneke eri Obuganda era bw'anaaba asiimye nze nsuubira twongere bwongezi kumuwa ssaala kabaka waffe amutuwangaalize awangaale ennyo omwana wa Muteesa bannaffe n'ekyo